Olwaleero embeera esibe ya bunkenke ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo mu South Africa. Ebimu ku bibuga omubadde okwekalakaasa mwe muli Durban era nga wano embeera ebadde tewomesa ttooke anti ng'abantu beekalakaasa ebitagambika obutagala kulaba ku mugwira. We're not going to shut down any shop, but all the foreign national shops, we want them closed. We have no compromise around that. Today, we want only answers. When they're going to chase away the illegal foreigners that are trading in our street. Kyokka emu ku bibuga eby'enjawulo omuli Cape Town, abakuumaddembe balabiddwako nga bakolera ddala omulimo gwabwe okutaakiriza embeera ey'okutwalira amateeka mu ngalo wakati nga bannansi ba South Africa beekalakaasa. Bannansi ba South Africa bongedde okukomba kw'erima nga bagamba nti abagwira tebakkirizibwa kwetandikirawo mirimu mu nsi yaabwe era ng'eno y'emu ku ngeri gye bagenda okukozesa okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu nsi yaabwe. They must go back to their country of birth. This is our country. We are fighting for our country. They are working for the people of South Africa. So they are the public servants. It's not the way we are not working for them, they are working for us. So when we demand something, they need to respond. Olwaleero gavumenti ya Kenya esobodde okuggya abantu 26 n'ebazzayo mu nsi yaabwe. Kyokka nga ne gavumenti endala okuva mawanga ag'enjawulo ziri mu kafubo okulaba nga ziggyayo abantu baazo zibazzeyo okwabwobwe bawone ekibambulira. Mu mbeera eno gavumenti ya kuno teyeesuliddeyo gwa naggamba era ng'olwaleero enteekateeka lwe badde zitandika bannayuganda okukomezebwawo ku butaka. Brian Pascal Sekitto, PBS TV, agatambula. We are proud to be lazy in South Africa.